Bw'okeera ku nguudo ez'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tolema kulaba mmotoka z'amasomero, boodabooda, takisi n'ebidduka ebirala nga bitisa abaana abagenda ku ssomero. Bangi ku bano babeera basumagirira mu kkubo olw'obuteba kakimala ate bwe batuuka ku masomero ne babapiika ebisomesebwa okutuusa obudde okuziba. Kati olwaleero nga minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo eggalawo okusunsula abayizi abagenda mu siniya ey'okutaano, kino kiteekeddwako nnyo omulaka. Can you imagine? I have to leave my home at 4 a.m. with my kids to take to school. 4 a.m. How can these kids begin to be concentrating in studying? By 8 a.m., those children will be sleeping, whether you want it or not. I even don't know what you're going to be telling yourself that you're teaching them. Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang era akalatidde amasomero okufuba okulaba nga balwana ku muze gw'abayizi okutyokooza abayizi bannaabwe kyagamba nti kibakosa mu ngeri ez'enjawulo. Especially boarding schools, the vice of bullying directed mainly at the new learners. Bullying entails violence which has led to grave injuries and even death. It is also partly responsible for school dropouts. Ono era ayagala abayizi beetabe mu mizannyo nga bwe basoma okusobola okukuza ebitone byabwe n'okuwummuza obwongo. And also co-curricular activities. As a minister responsible for sport, some of you have made the children 100% academic. There is a policy, by the way, on sport. Alabudde n'okuwa abayizi ebibonerezo ebinene. Corporal punishment is a form of violence against children and it's outlawed in schools. It is your duty and responsibility to ensure this is not practiced in your schools. Yateekateekera minisitule y'ebyenjigiriza Kedres tuli agenda agamba nti ebikolwa nga bino tebikoma ku kukonya n'okukosa obwongo bw'abaana bano wabula bibalemesa n'okukwata ebibasomesebwa. It's actually murdering children. Science shows that people below age of 18 should sleep at least 8 hours. And these small kids of primary, they are waking up at 4, they get those syllabuses, they get to school, and then they are just they are receiving learning. Wano we basinzidde ne basaba abasomesa 10 okuleetera abaana bano okuwangaalira mu bulamu obujjudde okukaluubirirwa, obunkenke, okwennyika n'ebirala olw'okusoma. So as a parent, I'm also concerned, and I urge you and ask you that please, let's give these children ample time to rest their brains. Please let students be children, make sure they are listening, work with them, work very hard, focus on helping them to be holistic people, and then we shall have a Uganda that you and I can be proud of. Sindibwa Kachika kavunaanyizibwa ku kusunsula kuno Mary Francis Atima agamba nti amasomero mangi geesuulira gwa Naggamba bwe gutuuka mu kusunsula abayizi nga n'abamu bakwettanira ku nkomerero so nga kutandikira ddala mu masomero nga bajuza Form X. Honorable Minister and peers, I would like to bring to your attention that some of our private schools are not allowing learners to fill their Form X. Agamba abayizi bangi bakaluubirira okwetaba mu kusunsula kuno olw'okubuuka omutendera guno. The other day during the selection of S1, we had an old man had come with his grandchild who had got a 4, but because he had not filled Form X, he could not be selected. Kati abayizi 284,114 mu 620 be basobola okuyingira siniya ey'okutaano mu masomero ag'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.